njagala otunulire pain Robert Kayanja Junior gyayitamu olwaleero olw'ebigambo bye mwogera nti Kayanja ali ebisiyaga. Njagala olowooze ku bigambo abalongo ba Muzeeyi Kayanja ababiri balowooza ki? What kind of pain are they going through? Lowooza ku Mama Jessica Kayanja pain gyayitamu olwa. Breaking news munasonyiwa okukolera mu motoka na ino information bade nino kugibaletera mu budde nga we nabasuubiza bano ku Wonderboy UG omukulu Pastor Sinyonga vudeyo nasobola kubanga atuclarifyingira ku busungu mutabani wa Pastor Kayanja Pastor Kayanja Robert Kayanja Junior jaita mungenda kubanje kunyonyola masa katambi akoze kawanvumu ogenda kubanga hokerabira kwa balisinga bade bangamba Wonderboy lwa nsonga lwachi oyinzoloza lwachi Robert Junior yasobode kuvayo na lumba Pastor Bujjingo nga mukambwe nnyo wawali eri ku House of Prayers Ministries mu Kikoni ngabone nkola yafe aka video mbadde nsaba kampeleka like yawe kasotambula katukera obona abandi agadde kumanya kweno information koyo sekinomu naddala abana ba House of Prayers Ministries kozi mwabasinze okukomentinga mu ne timu Robert Kayanja Junior mu comment section njagala twawulemu team Pastor Kayanja Junior mune team Pastor Bujjingo Junior mune team Pastor Senyonga njagala mumbulire gwe nga gwe viewing subscriber wano Wonderboy UG oli team ki nekyeranga nyongero bajjukiza hajimiti walinyo kulomba edogo wenango lewe nebizibu namberi yawe sembera 15155 mu inbox kwa WhatsApp ajja kubanga kuyamba kweze ensonga ba international conference walinyo kuyamba kugende Canada obo yagala gende Canada namba zabo ziri awo sandikane +14 osoba inboxing nabo ne bakuyamba kale katwe na mauliga fe agalero Pastor Senyonga sobode kuvayo nalabula Pastor Robert Kayanja Junior namugamba kino bambi abede omavayo namulabula nagamba kino abantu abakulu olumu si kirungi okuvayo nokolachi no bavuma nalabyeko ne Pastor Bujjingo yasobode kuvayo nagamba kino yalogedde bigambo byabadde binene ko kale binene bikitabadde binene nnyo nga binene nkusobola omuntu navayo nagamba kino wale wa Pastor bali eyo abatekayo abaana baabwe okusabisa kyoka abaana baabwe tebana kuyiga kwogera n'abantu abakulu yalogedde bigambo byabadde bingi nnyo bisobola kuddamu nange nempisa mukama wabula just ngenda kubanga mba playingira video mu comment section awo we basinga ekikulu gwe oli team ki ani gola mutuufu ani gola bakikoze nalabejo nga abantu banvumba bagamba kino oyo mwana adda yogera ku mulala kati pastor kyomulala gomanya atazimbanga nyumba najimala mbulira ba pastor babiri bomanyi nasobode kuva nembala clarification nga matino omwana abadde akuba directly Pastor Bujjingo nene muvayo nembotandika okuvuma anje mugamba matino mukola video gestegera kale ngagwe ku magezi goyina video yewe oboji wulidde Pastor Kigomanyi atazimbanga nyumba najimalayo mbulira atanda subscribing nga nyongere mukujukiza subscribing akadde ka gem personalize okateke more so that latest updates kuli kimwe kitukawo mu gwanga lino obedenga olifuna mu budde kadde ka gem personalize okateke mu olo ya nekidala omukulu Pastor Senyongo yasobode kuvayo nagamba nyo tagenda kudda mwani tagenda kudda mu Robert Kayanja Junior ngagamba kino mwana muto okuvayo notandika omuvumo wabula osobola okukola kino vayo no mubulirira mwalabye video na ku radio Pastor Robert Kayanja Junior ngakola miracles navayo nagamba kale abantu batanso mu comparing ne Pastor Bujjingo nabagamba Pastor Bujjingo takolanga ko ya de miracles omwana aja ada akwata ku bantu webati ngugwere amasanzi ngakukuba kugwe na nkungeri jolabamo mu viewers wa Wonderboy jani gola bayina amanyi Pastor Kayanja Junior oba Pastor Bujjingo akozi yavudde nagamba tino itasobola comparinga tatawe ne Pastor Bujjingo wabula yeye yasobola benganga tatawe is above the other pastors okitegere ekintu ng'ekyo bapasita bangi batanaba kumaliriza nyumba awaliyo ne Pastor Kakandi nyumba ye asinagoye tenaba kugwa bulungi Senyonga kenyini kigambibwa mboba alina plani ze kuzimba bapasita bangi basempa nyumba churches zabwe tezinakola kiti zinazimbibwa bulungi nnyo ngenda kuba mbalekera video yene ya Robert Kayanja Junior ngenda saba kupulengera ya Senyonga mumanye kuleterero Robert Kayanja Junior nga bulira ebigambo byabadde bifanaganya okulumba Pastor Kayanja okitegeera amale ku playing ne video yani ya Pastor Bujjingo nga yogera ku mutabani wa Robert Kayanja soko birabe lwaleero n'olwekyo mbadde njagala basaba ebigambo ebyo mu bikomye as quickly as possible kubanga ffe tuvuddeyo olwaleero okujulira taata waffe nze leero nkulembera amakanisa 303 olw'okuba nti Musumba Kayanja ye kitange yannuŋŋamya yankulembera n'olwekyo tugambye ku mulundi guno wadde nga atuyigiriza okusirika tetujja kuddamu kusirika ffe ng'abaana be tuteekwa okulwana naye olutalo luno paka lwe lunaggwerako ddala bannange mu stopping that nonsense
bwe kibeera nti mutandise n'okubeera ku TV ne mwogera ku private part on TV. I'm offering a chance to these people that are speaking. These pastors who are under Miracle Center, who have started to speak. Others don't have even character. But there's a friend, someone who I know in Entebbe, who said something. That one I love and I appreciate and I respect. Others that have spoken, they are part of the problem, some of them. But I'm offering an opportunity. Any pastor, especially from Miracle Center, who thinks that we are speaking out of turn and we are doing the wrong thing and that I don't have information and I'm just fighting your pastor, I am offering you an opportunity. I'm going to set up a day. I'm going to invite you here and I'm going to show you what I see, what I saw, what I know. I'm going to put you in a room. It will not be public. It will be exclusive. You will have to prove that you're a pastor, because I'm not ready to share what I have with the public. I'll put you here, exclusive, confidential. I will share with you what I know. You will watch it with me. You will hear it with me. You will read them with me. And then you'll tell me whether before you talk about Pastor Senyonga, you should go talk about your Mosei. If you know what I know, and you saw what I saw, and you hear what I heard, and you read what I read, you cannot. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika ku kapapula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 07528871515.